mukuumulako akuwagwowa bemulabye abalanga naffe tubawagire. Nkyali ne Dr. Flavia Matovu Kiweewa ono nga munoonyereza okuva mu mujju era tikigaana muyita director wa research ate era national principal investigator. Konna kunoonyereza na kuvumbula essira liri kawuka ka mukenenya tukatuusizaawa. Ffe ng'abantu ba bulijjo twerwanyeeko tutya naye ne bannaffe abakugu bano bannassaayansi tebatudde neffe tulina obbakwatizaako kubanga eddagala lirina kukolera mu ffe era balowooza ku ffe weewaawo nabo beerowoozaako. Bye njogedde bituufu? Ffe tulina bayambako naffe bimu kituufu. We tugendedde mukuumulako ng'okyatunuuliza emitendera groupages mugezesa eddagala bakkiriza ti ku lw'obulungi bwaffe n'abaliwo n'abaliddawo mutugezesezeeko eddagala. Abaana bazira nkirabyemu obuzira obuyitirivu kaakati awo abo mubafunye obukuumi bwabwe okubagezesezaako eddagala. Ebyavaamu byebyo nti mu gurupu zino ez'amakerenda awamu 16 bafuna akawuka, abala 39 naye wali tewali n'omu eyafuna. Ekitegeeza nti ki eddagala liri lya nkizo likira ku liri. Engeri gye bali bonna nti bafaanagana, bonna bali ku risiki, emyaka gyegimu, buli kimu kyali kifaanagana. Naye enjawulo yali eki nti bano bafunye makerenda, bano bafunye eki mpiso. Kitegeeza nti empiso eyo yebaziiriza okukola ki okufuna akawuka. Era since tewali yafuna akawuka mu kibinja ekyafuna empiso, mu science tugamba nti empiso yaziiza abaana okufuna akawuka 10 ku 10. Kyolaba ekyo mu New Vision 100% protection, zero infections, yeyo papas 1, yeyo lenacapava yakola 10 ku 10 okuziiza abawala n'abakyala abato okufuna akawuka. Kyekiddako what next? Plan B. Abaana abawala ababetaamu kunoonyereza tukyali nabo. Okunoonyereza tekunnagwako, tukyali nabo. Tulina kye tuyita open label extension. Kati eddagala bwe balikoze tukakatako kuba nti abaana abo tetubasiibula kubanga eddagala tinatuuka mu malwaliro gye liri sinalirabokujjako tulira mu Amerika eyo baliisiza tubiwulira. Naye kati wano omwana omuwala azze anize mbayita baana ntuso bazaala omuwala azze ali kati abaga tafunye kawuka nga ali mu kunoonyereza. Bali abafuna kibinyo 55 16 bagataka 39 kyali kibinyo. Naye kati bana abatanafuna 10 nafuna kuba twalina abawala 15 mu 338 abasinga tebafuna kawuka. Naye kati bali bafuna ne tubasiibula. Kati bana abatafuna kitukakatako kulaba nti basigala nga ki tubayamba sigala nga tebafuna ki kawuka kubanga era enneeyisa yaabwe ebateeka kati abage ekyaliwo teyakyusaamu, tebakyusaamu bakyali mabaala. Abamu kale bakyusaamu abamu banneeko, abamu bekuba mitima oli n'agamba ye kankole kikambiveeko. Abamu bakula naye abasinga era risiki ekyaliwo, embeera gye balimu ekyaliwo. Kati ekitegeeza nti tulina okulaba nti basigala nga ki tebalina kawuka. Tukyabagoberera mu kunoonyereza kuno kukyagenda mu maaso. South Africa site gye ziri 25 na wano tukyaliyo Mityana, Mubende, Masaka, Kalangala tukyakola okunoonyereza kuno. Kati nga buli mwana buli muwala twamuzza ku ki ku mpiso. Twababuuza nga oyagala kugenda ku mpiso n'abatagiriko mu kunoonyereza. Bano abagiriko oyagala okwongera ng'okyali ku mpiso. Abasinga ne bagamba nti ki abaffe 10 ku 10 bagamba bagala okukola ki era bakyali mu kunoonyereza. Tukyabakola ki tukyabagoberera. Tunatuusiza ekiseera ne tulekera okunoonyereza kye tuyita open label extension phase. Era tulina kakwate mu protocol kiwandiiko kye bayisa ab'obuyinza okuba nti kitukkiriza okukola okunoonyereza. Akagamba nti abaana bano tugenda bawa empiso paka lwetuukawa mu malwaliro ge Uganda paka ministry y'ebyobulamu lwenegifuna negituusa mawulire. Abawala betaba mu papas 1 mu kunoonyereza kwa lenacapava bagenda funa empiso eyo. Tugenda sigala nabo nga tubawa empiso paka ng'erabiseewa mu Uganda. Kati kyekiriwo naye nga abasigadde abantu ababulijjo kuba abantu badde bakuba amasimu abamu baze ne ku office nga bannoonya baagala mpiso ddala basajja
abasajja basinze okujja nabagala empisa eno bwe tubanga twanonyereza mu bawala tekitegeeza nti omusajja tafunamu twanonyereza ku bawala kubanga balina emikisa emingi egy'okukola ki bebasa abasajja bagamba ab'okubeererawo kati betwalina tubasumbuwa kati betwanonyereza kubanga bali bagenda tuwa ekiddibwamu kyamangu ansa mangu baddamu ekibuuzo kyaffe mangu basinga twanonyereza ku basajja oba ku bakazi abakyala abakulu nga nze tekitegeeza nti oba omukulu oba tokyabirimu naye twagenda ku baana abato bagenda okukola ki otuwa ansa amangu naye nga buli omu agenda kufuna ki mu mpisa eno era nga bwe mbadde mulaba okunoonyereza kuno okwali mu bakazi olwo naye kwali mu basajja mu nsi z'ebweru lwakubafaana abasajja emikisa gy'ofuna akawuka si mingi nga ki gajja abakazi naye era nga okunoonyereza ko n'ebyavamu byali bifaanagana abamerika bano mukola nabo mukunoonyereza era bwe bakola empisa eno bo kye bavudde banguya ne baapuruvinga kaakati bwe mumala okunoonyereza ku kintu kyonna ku ddagala lyonna waliwo obukiiko obw'ensi yonna obutwala okunoonyereza katuwa ekitongole bakiyita US Food and Drug Administration US FDA be bawa olukusa ne bagamba nti eddagala lino ligende katale oba lino terigenda ki ku katale kati asasulira okunoonyereza kuno era akuvunaanyizibwako era akuteekamu ensimbi Gilead Sciences ekitongole kiri mu Amerika kyakwata ebyavaamu byonna ne babiwaayo mu kitongole ekyo ekya FDA kati FDA nga 18 ogw'omukaaga weekend ewedde 18 ogw'omukaaga bawadde tebayita approval certificate of approval bakkiriza ne bawa olukusa eddagala lino libeere nga likozesebwa terikyali lyakunoonyereza kati lyaki likakasibwa tiriziyiza akawuka ka mukenenya era bawadde olukusa litandika okukozesebwa naye amateeka agakola ebweru si gakolawa waffe kati ekyo kirungi nnyo era tetusobola kukola kintu kyonna nga tebakkiriza bali naye kati ekiddako tulina okulaba nti ate naffe wano mu Uganda ab'obuyinza bakola ki bawa olukusa tulina ebitongole ebivunaanyizibwako birina okutuwa olukusa National Drug Authority tulina ne Ministry of Health Ministry y'ebyobulamu mu Uganda erina okukyusa guidelines policy okuba nti tuteekamu nakapa babeere nga ki ng'omu ku biziyiza akawuka ka mukenenya kati emitendera gikyalikokko okuba nti eddagala terinatuuka mu bantu naye nga kijja tetukitya ali ku BBS Terefine ensonga nkakasa nti ozigoberera ne Dr. Flavia Matovu Kiweewa ono nno Director wa Research era National Principal Investigator okuva mu Moju Mulago wano naye Sira balitadde mu kunoonyereza nakulaba engeri gye tufuggaza n'okufutiza akawuka aka mukenenya gw'okusinziira ku ggwe omusawo mu Amerika ebitongole by'ensi yonna eddagala byalitadde tirigende katale ejjanjaba abantu mu Uganda gwe nga bw'oteebereza kinaabadde ab'obuyinza ebitongole by'obuyinza nga tuli bubi tuli bubi kinaatwala bbanga kyekyo bwe tunaalira Christmas nga ekitongole ekisasulira okunoonyereza era ekivunaanyizibwa ku ddagala lino ekirikola Gilead Sciences batandikawo dda entegeka okulaba nti eddagala lino terirwayo okutuuka ku bantu nga tebannaba nakuba nti FDA eyise eddagala lino wiiki ewedde baali basayininga dda agreement endagaano n'ebitongole 6 pharmaceutical companies 6 ezikola eddagala nga bw'obanga okoze okunoonyereza nga kuno leero tujaguza nti Nakapava yakoze era ziza obuwanguzi buno tujaguza olwaleero tekitandise leero tekitandise jjo tekitandise mu 2020 oba mu 1990 manya mu 2000 emyaka emabega mingi nga bakola ki bannasayansi nga batudde oli nafuna idea neyegenda neyitamu ne bagizaayo ne banoonyereza mu bisolo ne bakola eddagala ne balikyusakyusaamu paka lwe tufunye eddagala lino tukolwayo okuba nti liyisibwa okuba nti likola ki emyaka giba mingi waliyo n'abaana kuzaalibwa ki nga batandika kati eddagala lirijja mu maaso myaka nga 5 olwedde kati abantu batandise okukola ki
okugamba nti omuntu afaana okufa n'akirekera munene kigenda mu maaso. Ekitegeeza naawe byoliko by'otandikira okunoonyereza biriko ababitandika. Biriko ababitandika. Ne bakaddiwa ne bafa naawe otandikidde. N'otandikirawo n'okikwatirawo. Kintu kya bbeeyi. Kya bbeeyi nnyo abantu bangi abeetabye. Kati abantu bangi bataddemu obudde ssente nnyingi eziba zigenze mu ki. Ngenda ku kiri ekya eddagala eryo tuuka wano. Kati ssente n'obudde investment eba y'amaanyi okutuusa eddagala ku ki ku level eno. Kati ffe nga bannayuganda esente tugenda kuzisobola ez'eddagala ki baziwulidde tetugenda kuzoogera leero ku mpewo abantu bajja kudduka nti gye bazireegera si gye zivugira era zijja kukakkana kirungi okitegedde ojjukira ne ARVs nga zaakajja zino ezijjanjaba abalwadde nga zigulwako naye kati buli omu afuna lya bwereere nga zigulwako naye ekikulu mu byonna mwavumbudde weeriri tusanyukire kino kati weeriri kikulu nti ki weeriri tulivumbudde okujja lijja kujja nga situnagenda kukira dokita kaakati atulaba n'atuuliza naddala oyo omuvubuka nti omulembe guno kabaka yakukwasa bavubuka ate be basinga obungi mu Uganda mu Buganda mu bitundu byonna gwe ng'omusawo ate omuzadde maama ate ali mu kunoonyereza kalowoozo ki eri abaana waliwo nti akasita n'eddagala twawulidde eddagala lyakoze eki yabadde mu Dr. Flavia yadde ku BBS eddagala lyafulumye naye manje alabireko wali mabega wali ku kiri ekibuuzo kiri ekiddako wano tekati Gilead bwe yasayininze endagaano n'ebitongole ebyo 6 kubanga byo tebyateekamu nnyo tebitaddeemu nnyo bitandikidde wano waliwo kye bayita brand drug ne generic bw'ogenda okugula eddagala katugambe nti amoxicillin eriyo oli ng'oba wamukolera UK nga UK brand nebakuyagala UK oba nkwani India oba Turkey oba Spain kakati ebayo liri eddagala omuntu yateekamu ssente ze n'avumbula eddagala eryo ssente ziba nnyingi eba investment yamanyi billions of US dollars it's a lot of money so kati kiba kya bbeeyi nnyo bane copyright ku brand ye kati ffe wano tetugenda abatalina insurance baba balina insurance abazungu insurance company esasula naye kati ffe wano abatalina insurance oba insurance zitabasobola nakukola ki covering ekyo kati abamu tulina naye tesobola covering ekyo nga omuntu alina okukola ki okweteeramu tetulisobola kati Gilead ekyo yakimanya negamba nti ngenda kuwa abantu olukusa mangu kubanga ebiseera ebisinga omuntu oba olina okukola eddagala okumala emyaka nga 10 abala nga tebannabadikola osobola okujjamu ssente bo bagambye nedda tetugenda kukola ekyo engeri abantu gye beetaaga eddagala lino tugenda kusayininga ki mangu n'omwaka tegwayita nga tenaana kujja ku katale basayininga dda ne bawa abantu bano olukusa bakole eddagala lyennyini naye nga version nga ki nga ya ssente ensaamusaamu kati eddagala eryo lijja kujja naye nga ku ssente ki nsaamusaamu naye nga siri eno lyennyini gye tugeesezzaako type lyerimu naye nga enegenda kubeera generic nga bwe tugamba nti UK naye kati eno ki oba Spain oba Egypt oba Turkey sijja kukozesa India naye nga kigenda kubeera ki kyawansiko singa kyawansi ddala osinga liri lye banoonyerezaako eryabwe lye bataddemu nnyo essente gyemyezi 6 empisa eyo kati bwe bakuba olwaleero oddamu mwaka nguggwako December tugenda mu Christmas oddamu era mu June December gwe nomanya nti empisa eyo bwetyo kaakati mbuuza gwe musawo ebitono bye mwanoonyereza ne bimwategedde oba ginkuba tewaliwo nti ateesumagiza kyate onafuwa kibuuzo kirungi side effects ezo kuba byonna mulina okuba mubimanyi mu bye mwawulidde ne mwanoonyereza bw'oba onoonyereza ku ddagala olina okugoberera oba eddagala siryabulabe mpozi twali tugambye ku mitendera eddagala egiyitamu bwe bagenda mu bisolo okukebera eddagala oba likola oba ki basookera ku ki siryabulabe mu bisolo ne badda ku bantu era onoonyeza mu bantu batini nnyo ate n'obagoberera nnyo nobanga kumpi buli wiiki bajja n'olaba n'opima emisaayi n'okebera ku bibumba ku nsigo ku biki olabe nga ki siryabulabe ne bweriba nga lituuse eno gye twali ku bantu abangi ennyo okulaba oba likola oyongera n'olaba oba siryabulabe kubanga wali obadde mu bantu batini wayinza okubayo akamu akavaayo nga mu bantu abangi era ekimu ku kibuuzo ekyali mu kunoonyeza kwa Papas One eddagala lino siryabulabe era nga twazuula nti eddagala siryabulabe eddagala lyali safe era nga bwe kisuubira omuntu omukuba kayisa akola ki aluma abasinga baripootinganga bulumi oba abamu okulungukamuko katini ne wakyusa kkala naye nga
bino nti obaki naye nga sikusumagira nga bwogambye sigamba nti baliko sensigo oba magumba oba bibomba nedda eddagala sirya bulabe kakati awo tuwa magezi ki eddagala lyafulumye lyazuuliddwa ensi etegedde kati bakulaba kiri kinakubuuzizza kyewambuuza abavubuka abali eyo ng'omusawo ate omuzadde ate omunoonyereza era omuzadde abavubuka abali eyo twavumbudde empisa eno ekola 100 era nga ekitongole kitwala ebyeddagala n'ebyendya mu nsi yonna US Food and Drug Administration kyayisizza eddagala lino nga 20/6/2025 naye tekitegeeza nti eddagala lino ligenda kutuuka nkya tubadde tulina eddagala lyetukozesa already n'engeri gyetukozesa engeri zetukumamu already tugamba nnyo nti omuntu nga tonatuuka kwegatta oli mu ssomero oli mwana muto biveeko beera ku bitabo byo twetaba mu bikola bino weekuume sooka okole ki osome paka lwolifuna munno ate bw'oba ofunye munno mwesigaŋŋane naye ate tumanyi nti era abantu abamu okwesigaŋŋana kugaana kozesa kondomu kondomu zikolera ddala akapiira kakola abo abatasobola oba nti alina abantu bangi kubanga abantu tusobola kunenya muntu okumusalira musanga abantu bangi babeera mu mbeera nga bano abawala abali mu mabaala abawala abeetunda oba oli alina omusajja alina abakazi basobola basalira musanga ate nga alina okubeererawo abaana be tulina kye bayita omusajja tajja kukkiriza gundi kondomu waliwo oral prep eno ayambye abantu bangi miliyoni ne miliyoni z'abantu ezikozesa oral prep naaba nga asobola okukola ki okubaziyiza kufuna akawuka ka mukenenya empeka gyomera buli lunaku mu kaseera ke kamu n'oba nga okola ki otangibwa okufuna akawuka ka mukenenya empeka ezo gye ziri mu bitundu ebyenjawulo mu malwaliro ga gavumenti Mulago Mapi gye ziri ebitongole bingi bigaba IDI Beira ne mu pharmacies kati watandisewo n'enkola emu gavumenti yatandisewo enkola emu mufo ky'abantu okujja mu clinic kubanga badde kye bayita stigma okutya okumulaba kati batandisewo engeri ng'omuntu ogenda mu pharmacy n'okola ki n'opiiki nga byabwerere ogenda n'okola ki newejjirayo ku mpekezo ng'obupiira bwe tusanga mu washroom kati nga balinayo bakakoona ologenda n'ojjayo empekezo mifu gyokulaba wali mu kliniki y'abalwadde ogenda oli n'okola ki n'ofuna empeka eyo eya oral prep n'okola ki n'ogenda neweemirira naye nga tukubiriza abantu basigale nga beekuume akawuka mu ngeri buli omu g'omanyi engeri gy'olimu wekuma akawuka obutafuna akawuka ka mukenenya empisa egenda kujja abamu bagamba tusindikiriza abaana bakole ki oba abawala oba abavubuka mu bikolwa ebitali birungi bafuna akawuka nedda okunoonyereza kuno okulaga nti empisa eno ekola twamala kulaba nti ebiriwo tebimala senga byali bimala twandikoze eki tetwanditaddemu ssente ezo zonna n'obudde lwakuba nti ebiriwo tebimala kyetuva tuba ntwongerako ki twanguyize tutya abantu abali mu mbeera basindiikiriza eyinza bafunyisa akawuka ka mukenenya okuba nti beekuuma kusigala nga ki nga tebalina akawuka ka mukenenya naye ng'empiso ejja kujja tulindewo katono gavumenti tetudde ministry meeting era tugendayo tukubaganya ebirowoozo tukoze tutya okulaba nti ki titufuna eddagala lino ery'empiso amangu nnyo ebitongole bingi ebiraze nti byagala okuyamba ku Uganda era nga ministry y'ebyobulamu eri mu mpuliziganya n'abantu abo bakyayogera okulaba engeri nakapava gyatuuka mu ki mu Uganda. Weewaawo oli ku Terefayina ensonga ya kutema mpenda kufufuggaza kuziyiza kulwanyisa akawuka ka mukenenya. Dr. Flavia Matovu Kiweewa ndinayo wano okuva mu Mujju era be bamu ku banoonyereza ennyo era abavumbuzi obuvumbuzi mubulaba n'obuwanguzi butandise okutuukibwako tali yekka alina abasawo abalala bangi okwetooloola ensi yonna bwe nsiriikidde ne ŋŋamba nze bempita abazira bano ba participants ba volunteers mu kunoonyereza ku lwange muli mpulira nga baki bazira era tukibagamba buli lunaku bazira mubakuuma mutya okubeera mu bulamu bwa bulijjo kati bali ludda bali ku mirimu bakola nga nze bweni wano ku BBS Terefayina era bakulaba nze mbayita bazira munzi yes okwewaayo ku lw'abalala obageesezaako eddagala bano banoonyerezaako gye bali abawala baffe gye bali bulungi bajjawo ne tubakolako kati tubalaba buli myezi 3 abaagala family planning ne tubawa abatayagala kyesaagambye nti n'abawala abaali nga
bafunye embuto era beeyongera ofuna ki empiso abaasayininga ekiwandiiko era ne bafuna ezzadde ne bafuna ezzadde ne batakwatibwa kawuka abali ku mpiso ekigumiza nti empiso eno egenda kuyamba nnyo nawali kyetwatandikiddeko ekya elimination kubanga ne bwabanga omuwala nga teyeekebeza wabanga afuna empiso eno nga yali negative naaba nga kifuna ku budde nga natafuna kawuka omwana ajja kuba akola ki ataasibwa kati gye bali abamu bajja abamu abafunye embuto tubalabira bulungi abatalina tubalabira bulungi family planning tuzigaba obupiira tubugaba ayagala akapiira buli kimu transport tubawa tubalabirira dokita mu ddakiika 5 ezibulayo ku lwamujju esewa ku kafuwe w'okufutiza akawuka ka mukene esewa nyinza okuba nyina kyesikubuuza ate kati gwe ebyo bya research bya kisawo bya science mungi byaffe bya art kikyogaba bannayuganda mu ddakiika 5 ezo ng'owumbawumba ku lwamujju ne banoonyereza banno nyinza okuba nyina kesikubuuza ku lw'ekitongole ekya mujju ngenda kwebaza okunoonyereza kuno tetukola ffekka tuyita mitendera mingi eriyo bangi abakutukwatizaako naddala ebitundu kyetuyita communities abawala bano gye bava ne bakukkiriza ovudde ku mujju nogenda nonoonyereza emiti yanateebereza ne bakukkiriza nogenda e Masaka ebuddu nogenda ekalangala ku bizinga abakulirayo ababuyinza ba RDC ba LC bonna bonna abakulirayo ba DHO abatukwatizaako ne batuwa ne tusayininga nabo agreement memorandum of understanding ne tukolagana nabo ne batuyamba kufuna abaana kuba bamanya nti ono mwana babeera wano bwe bati ne batuwa olukusa netukola ki ne tukolagana nabo tulina abatuwa olukusa okukola research ono obukiiko bwa IRB nabo bakulu nnyo simanyi oba obumanyiiko tetwetumiikiriza okukola research yena tulina obukiiko obukola ki obutukkiriza ne butuwa olukusa okukola okunoonyereza kuno okunoonyereza kuno National Drug Authority yatuwa olukusa Uganda National Council of Science and Technology olwo UVRI REC bonna batukwatizaako era tubeebaza n'abalala bonna bannanga abakola ki okunoonyereza n'ekitongole kyennyini ekya mujju kubanga ffe twakunganga abalala bonna ebitongole biri ebirala ffe twacoordinatinganga abakulu b'ebitongole bonna ne bana aba Uganda Virus Entebbe mubeera nabo nabo ayavi twakola nabo naye nga kyenjagala okwogera nti okunoonyereza kuno tukola mu bantu ate tukuza ki mu bantu bwe tuba nga tugenda okukola tukolagana n'abantu ate bwe tuba nga tugenda nga kikoze bulungi tuddayo ki mu bantu so kati nga twagala abantu bamanye nti okunoonyereza kukulu nnyo eri obulamu buli kintu kye tutuukako mu byobulamu mu sayansi tuba tukinoonyerezaako ng'abaana bano bwe beewaddeyo abawala bano okuba nti babanoonyerezaako n'eddagala eddala lyonna balinoonyerezaako mu ngeri y'emu kati nga tuba nga twagala okubiriza abali mu bitundu nti researching ono atugasa ki ffenna kubanga tubizza gye muli nekituyamba okutwala omutindo gw'okunoonyereza mu maaso era nga kiba kirungi okuba nti omuntu abanga azze okukola research tuba tukwatiza wamu era nga twebaza abo gye tubadde nti babadde bakola ki batukwatizaako twongera maaso twongera okunoonyereza sigenda kubyogera kati naye waliwo okunoonyereza kula kugenda okuddako era nga kwa prep era nga tugenda kwongera tukole ki tunoonyereze mu bawala abato eno step gye tutuuseeko ya buwanguzi nnyo naye ate tukyakola ki tukyagenda maaso olwayinza nga nsaagala mpisa ate wayinza okuba ekirala ekikola ki ekirala ekijja so okunoonyereza tukyagenda mu maaso era nga twebaza bonna abatukwatirako mu kunoonyereza kuno mu bitundu communities kaabu zonna gye ziri abanoonyereza abalala bonna mu Uganda tukwatiza wamu okulaba nti ki tutwala omutendera gw'okweziyiza akawuka ka mukenenya mu maaso era nga tukyajja mujju ekyajja n'ebitongole ebirala tukyajja mu kunoonyereza okulaba nti abantu tebakwatibwa akawuka ka mukenenya naye nga tuba twagala nti ab'obuyinza kati ffe tumaze okunoonyereza tubikwasa ki ab'obuyinza ministry kati yeddako okuba nti etusalirawo eddagala lijja ddi National Drug Authority eddagala lijja ddi n'abalala bonna ab'obuyinza ebitongole ebyenjawulo okulaba nti ki tutuusa ku bantu eddagala mangu abeetaaga empisa eno. Dr. Flavia Matovu Kiweewa oli ku terefayina ya Bwakabaka bwa Buganda myaka 9 kaakano kitongole kya Ssaabasajja Kabaka kaweefube wa Ssaabasajja Kabaka 2-3 yenga maaso moogi singa tukola byatugamba nammwe abasawo bye mutulambika ne bye mutugamba 2-3 Mukenenya alibadde awedde
okufufugazibwa kalowoozi kikoowa abatulaba ng'osiibula gansiibula nga weesigama kati mbuuza Flavia Matovu Kiweewa ali ku terefayina y'Obwakabaka akalowooza okuba nti tutuuka 2-3 nga bwe kyali kitegekebbwa okuba nti okukola ki nti mukenenya tumufugaza naba nga tewali bapya of course abalina akawuka basigala bakalina kubanga tekawona tetunatuuka awo tukyanoonyereza naye nga abatanakafuna okuba nti tewali muntu mupya afuna ki kawuka ka mukenenya tulina okwejjumbira okwerabirira ffe nga omuntu gwe weesalirawo kyogenda okukola ki okwetabamu kyogenda okukola kati buli muntu olina obuvunaanyizibwa ku bulamu abantu bagamba gavumenti etuyambe gavumenti naye gw'osookerwako gwe gavumenti yo weefeeko olabe nti osigala tolina kawuka oba osobola okuba nga toweegaddanga ng'oli mwana muto kikole oba nga ofunye munno mbeera faithful oba nga tosobodde olopurepu gyali n'empisa egenda kujja waliwo yagamba nti senga buli muntu afuna empiso mu Uganda muno buli omu eyeegatta n'afuna empiso sobola okuba nga akawuka tukola ki tukazingako webale nnyo ssebo abatulaba mwebale nnyo okubeerako ssaawa nnamba nga mutulaba abamoju tukola okunoonyeza kungi mwebale tuwagira mwebale mwenna abali eyo era njagala okutumira abawala abakyala bano abataddemu abazira abateekamu obudde bwabwe ne ba staff baffe Mityana Masaka Kalangala ne abanoonyereza abakulu abalala aba professors Kiwanuka Kigozi abali ku muju abatukulira Professor Philippa ne bennalese eka abaana abangambye batutumirako mami kisakye mwenna abali eka mbatumidde ne baganda bange bonna abagambye mbatumirako mbatumidde Ssaabasajja Kabaka wange awangaale